eri ojje webake mu nnyumba eno. N'asanyuka nnyo nga nze gyendi ate banjirira okufa gye mpangise bwayise. Chairman wemanyi bulungi ow'eddembe mu Bugalani zooni awo wa mukyala Najjuma. Mukyala Najjuma namulinda nga buliizi empuya nti agenze. Ekufulu nagisibiranga bweru nali mugezi nga bajja bakufulu nsibire bweru naye nga nze gye ndi munda. Naye ngamba taata kasooka ayingire mu ki bwe yabeeramu ebbanga myaka nga mukaaga nagamba bantu boogera kuno bakayimba katono nimbiwo erinnya ddene bogerayogera. Ne ngamba chairman kukwanya okyalimu agazimba nti kataata muzimbire eyo. Ero ne nkikola ki ne muteerawo eno ng'alaba kitagenda kifa nagamba nti aka ne bwokomaawo yuka tebagizimba lunaku luno olifuna akasente koyogerako n'alaba ne nagima pulasita yona naye taata yeyakola ki yammalamu amaanyi naye ze nali nsimbudde. Nagamba ezizo wazimala dda musola koze nedda bantawaali kale genda omalirize n'ezizo. Ebyo nasooka kulowooza ku bazadde bange nze okwerowoozaako. Omuzadde wa nsusso tolina gy'oyinza kukola ki gy'oyinza kumujja. Basebo ne bajjawo mwebale nnyo okujja okumbeererawo. Abaleesooka ka mwebale nnyo nnyo byonna bonna bayanja wano omubeera wako basabasabye nazewo kumakya ne nagamba Analandi district eyo eby'ettaka bye tulinamu ebisango ebyo byagenze okusala. Nalabasewungu ayogedde n'agamba kitanda wange teyambeererako awo yekayita akatono nti kenkozesa okulembera. Kikkiriza nti nakoba omusinigako seminaaga nensooka nyimba nenkola erinnya nenfuna ssente nenzirayo nensoma. Era nga ndi ku yunivasite nasoma general knowledge. Omusomesa ngambita lukwezi naye mu lutaayo kimanyi bulungi yamumpeera ddala. N'olwekyo okusoma tekukola ki maze okufunamu genfunye nasobola okweweerera nezeyo nenkola ki nensoma. Naye namwe muweerera abakimu abaana okukola kirungi nnyo naye n'okuba n'amagezi gabaganyaddayo okusoma biranga n'obwongo bugenda kukola ki netawunikiranga wange abaleeta kimanyi nti nsoma n'omwanika wange ayirindi ng'okyali abaleeta kimanyi tekinika wena mbaleta mu kimanyi waloliragamba nti ona bitegedde atya amangu bino yakajja obwongo bugenzi mpolampola njagala Muganda we naye mama yamuzaala eri mukyala awe nyini webagenzi basaba ne banyama. Mama wange bwe yafa 2017 yatuzaala abaana 15. Abamu baafa abalala wetuli. Naye mutaata wange olukiza tusinya buyonde yatuzaalamu abaana 4. Naye nga bonna baganda bange bwebalaba okujjako nga nze nkubuulidde nti ono taata siyo naye bonna ffe twetwala nti taata yomune maama yange era tukolagana nnyo. Baganda bange banesaba mujjeko wano abali okumpi banjulira abantu bano ate ndyoka enveewo tulabe omukolo gweyongera mu maaso. Baganda bange abali okumpi oba muliwa abalaba ku vidiyo yatugenda e Namboole ono ye mwannyinaze yali bamuyita ndi kibuuliraani wini nengezaako okunnyonnyola abantu oli mwannyinaze ndi mukazi wo nibagamba mwannyinaze nagamba kale nomukitwale bwe mutyo. Bano bonna bannyinaze onnalule ono sisita wange bamuyita Grace Nabikyu yeddira Kasimba yajjanjabye maama mpaka lwe yafa yajjanjabye taata mpaka lwafudde. Kyokka nga taata alusiya kuzaalira ddala naye ng'ate wakasimba nga ssente zonna mpeereza ono buli kimu yabeereddewo bazadde baffe. Muddako obulungi nga bwakutandika ku mukaaga naye atukoze bulungi nnyo okubeera nga teyeeganyiza ku bazadde baffe yaleta kikiddero. Bano bonna bannyinaze abalala baliwo bannaabwe abalala buli luddawa bakyaliwo bandowooza batagaddeyo nga bubimanyi baliwa wubira ku bantu babanamugga oyo bamuyita Fedde mu South Africa agende South Africa afaanananga Bokati yakirugira ddala. Besiraba bangi wano naye ndowooza babadde batambuddemu. Oli mukulu wange wamita Simon Saluwo musambi wa mupiira
yaliko kapteeni wa Kasimba akyali mu pulayimale nga yatendeko omupiira ono gwolaba ng'asamba nnyo fenna ffenna tusibuka mu lujja muno abalala baliwa bannanga olw'okulokola obudde ndooza batambudde naye nga tuliwo bangi basaba ne bannyabo mu ngeri ey'enjawulo nsaba nziremu okubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala okujja abampadde obubaka bungi nnyo bangaye mumpadde amabaasa munaze omukwano munazizaako ennaku omukolo guno sibaddemu agwakutegeka ogwavuddewo mu budde ng'ate nina konsati gyentegeka ane bembaata olukumi nduteeka ku kivulu naye munyambye nnyo era mu ngeri y'enjawulo neebaza Kyengera Town Council technical staff abita mu town club mwebale nnyo mumbeereddewo Kyengera Town Council abakozi mwenna ate ne mukomawo ogwokubiri era ne mumbeererawo mwebale nnyo enkolagana ennungi gye tulina tujja kutwala Kyengera Town Council yadde tulinamu obutakwatagana awamu oba awalala olw'ensonga oba oliawo ezawano ne wali oba eza redi ne yero naye tujja kulwana nnyo tulabe nga Kyengera Town Council tugijjamu ebyo nabe nga tugitwala mu maaso basiba ne banyabi ne special way nonzikirize mpite tata wange mwogeddeko ndowooza mwogeddeko ekkiriza Dokisirinya Buyondo bagenda kubabulira ebyafaayo yazaalibwa mwaka ki abaana bye yatuzaala banambabuulidde naye ne byemukoledde byebyo teri nnyo bingi gye beboogera mu kufa era kujja kuba kulwana nnyo nakulwananya naye mukimanye ti taata wange yankola bulungi yankwata bulungi nnyo era ndooza zempisa zennina abansoomooza bangi nengera neŋŋamba nti ebyo nabirabeeka n'okumbuulirira bakolaki bambuulirira mukama wange ku nsonga y'ettaka mukulu yavudde mmenga akasembayo nayimba oluyimba luyitibwa nnumwa ttaka bannayuganda mugende munoonya oluyimba olwo nnumwa ttaka ojja kuwulira obubaka bwonna bwonna kali kyebaliko kyebaagala ettaka lyaffe okulitwala ku maanyi ag'emmundu mbadde nsaba munzikirize muganda wange Mesa Kisemakula ayogereyo obugambo butono muganda wange DJ Kikofira ayogereyo obugambo butono n'omu kubakwatiddeko okutegeka ekivu kya Freedom City ayogereyo obugambo butono ne senior promoter Sentejje ayogereyo obugambo butono bannange mukonsenda kiike mwemu yokka ate nsobole okuyita pulezidenti waabwe Mukama mulungi kiseera kyonna kitalo nnyo ekya taata waffe era ffe kitwongera okusaba kiwalukagga ne famire yonna Mukama abagobye ffenna eryo lyekkubo Katonda bw'atyo bw'ajja akyusa ensi ateekawo abapya n'ajjawo abakoze eki ye baba beetaaze era ne Katonda abalungi baayagala ekyebuuzibwa kiri nti ebigambo ebirungi n'abantu ab'omuwendo abali ku lumbe lwa muzeeyi ono ku lulu balibeerako ebigambo by'owulidde wano ebirungi ku lumbe erwo balibyogera kitegeeza waliwo omuwendo ogw'amaanyi oguli emabega w'ekyo atusabe Mukama awummuze muzeeyi mu mirembe egitakoma mwebale nnyo nange nja kuyita mukuuli erimu eryo obutalwawo nnyo kozi President Kyagulanyi oyagala nnyo omusajja w'eggomba kitaffe mu kuyimba sebudde buyise baala bataliiwo mbadde njagala jjeku wano omulabeko omwami Dan Mugula Salongo janguuko wano Daniel Salongo Mugula mutabani wo akulabeko ekitalo byonna babyogedde sinakijja kwogera wabula abakungubazi mwenna bazze bannange mwebale kujja kubanga ffe abayimbi batugamba nga tetusiika naye nga si bwa butayagala wabula olw'emirimu gye tugira ki gitukola ne gijja mu kiseera kyennyini naye bannange okulaba nga mutujjumbira mu ngeri efaanana bwekyo nampisa gye bayimbi bannange abalala ne mubeere benkanya okulaba nti abantu batwagala si mu kuyimba
naye embuzibu nga si ku pulezidenti baŋŋamye nkubuuzeeko sirina bingi byenja kwogera naye okulamusiza mwana w'ekasi webale nnyo tugamba bugambi nti bannange mwebali kujja okutuzikira ku taata waffe ate nze nno mu lujja luno nina ebiti bibiri wano ndiwo nga pulezidenti wa kadonkamu ate ndiwo ng'omuko nazaala wona abaana mumanyina omukulu ono omukoddomi wange ono omukyala olwekyo bane mwebale nnyo okujja mwebale nnyo mwebalire ddala ab'ekinyerere nabavudde wala His Excellency mukama wange yenze musajja w'ojuma balunyo Lord Mayor na Kwisi Musana n'abakulu mwenna ensonga ekukizaako mu ddiiro ya muganda wange Mathias Walukagga nti bwe tubadde tutambula ffenna okuva emabega ne Honorable Solo oyo twakwatagana ne mukulu wa Lukagga ne tujja nga tukola ffenna obuzibu bwaguddewo nga tulina olukuba simanyi kino kyatujjirira ennaku zino ebivvulu buli webadde bibeerawo ebiseera ebisinga mu ati olubadde mubwamu ekizibu naddala ku banyini byo bwennyininyini kubanga sentamu yali atuva ku maaso ezekiserensi ojjukira twaliwo konsati eyali erina okubeerawo at the same time ne Honorable Mutaya Muzeeyo atuva ku maaso enkeera yali Christmas nafunye essimu Walukagga nga nkubira ku ssaawa 10 ezekiro n'agamba balunyo omanyi Muzeeyo afudde kugamba omusajja atalumirirwa natalinafa nogera ekya n'oyimba n'ebintu ebigenda mu ndongo bingi nnyo ate bifa omulundi gutya gumu tubolaba nti mu mbeera eyo endongo sigali badduuka osobola okugala nogamba nja kugulawo enkyankole naye mu ndongo bwe bagisazaamu leero beekoze eki wetagisa bingi okugizaamu so mu bulumi obwo obwokubanga twewala okufiirwa okusigala n'amabwa g'endongo mwetugenda okuyita musemakulu ono bonna bangi bonna yennyininyini misaazi nkusabanga mu kalango bw'olimu tuyiteko mu ddiiro abantu bannyonnyola amazima nti ono agenda kuyimba eki kimanyi ffenna wetuli olwokuba munafu afunyemu enteeka eyo ffenna tugenda kubeerawo era tujja kuyimba kiba bakola abalabe buli omu ajja ku stage bamulabenga Walukagga Mathias yanza ne yanzege enteekateeka zonna ziwedde buli kimu era oluva wano tudda freedom city kuteekawo sound kukola buli kimu mujje Honorable nga bulijjo Lord Mayor muyiteeko mu ddiiro enteekateeka nnungi nnyo engoma egenda kaama bangambye nti tayimu onsonyiwe nnyo sigenda kwogera bingi nnyo era mbadde nsaba akazindaalo nkakwase pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu akazindaalo kano mukama wange nsaba okukulopera nti mu Kyengera Town Council mulimu bangi nnyo abajja olw'okuba Kyagulanyi Ssentamu gaffe lw'amaanyi go nga kati bakyuka bagenda era amanya mbadde nsaba munzikirize nze amanya ne bagakwasa Wayuso Mufumbiro nga mwe muli ne chairman wa National Unity Platform mu Kyengera Town Council ye yakulembera okutwala abantu okubabuza era ne kanso zonna zitawaanya ku disitulikiti ne ku tawuni kanso ekyengera ye ali Edris Senyonyi wajjaga maaso go lalire ddala ng'omulabe ne bwalijja nga yeesiize amata yakwongera okuwa lisiti y'abalala era olunaddako ezo kaadi ezo abo batuveemu nakitende beerawo ng'oli musaale nnyo ku nsonga eyo tetujja kukkiriza bintu byatuleeta twajja ne mulamwa gwa National Unity Platform
waliwo ekigerere wano enduuba nindi ya pulezidenti Oulanyah mukama mulungi ekiseera kyonna mukadde waffe faada wamu n'abatambizi boli nabo mukadde waffe supremufti ewummula n'abakwerekeddeko bonna muganda wange era mukwano gwange omulodi w'ekibuga Kampala bakulembeze bannange mwenna bamemba ba parliament honorable Segona honorable Baagala Mwaninaze honorable Kayemba Solo honorable Katabazi ba mayors ab'ebitiibwa mwenna basebo ne bannyabo mwenna bakungubazi bannaffe mwenna abatuuze n'abazze okutukungubagirako mwenna mikwano gyaffe na mwenna balabe baffe abamu bekanze bengambi balabe baffe naye tetusobola kuŋŋaana bwetuti bangi nga tetulina mu balabe ate akaseera k'okuziika omungereza kayita moment of truth njagala nnyo okubeera ow'amazima mu biseera ebyetagisa amazima basebo ne banyabo wakati mukungubaga tusinkanye leero okwerekera mukadde waffe tukubagiza muganda wange Walukaga omulodi yabadde annyaniriza mu buddu nsaba okutegeeza muganda wange omulodi nti siri mugenyi mu buddu ndi waka naye sikubeera bubeezi waka ndi ku kaalo infact ze nyina obbaaniriza nze nakulira awo Matanga ewa jjajjange Ajati Aida Kyosimba Oulanyah mwala wa Aji Musa Kalenkanawa era okusooka okulinnya mu kibiina awo Butende amazzi twakakimanga awo mu Kikoma bakojjange bali awo Kamutuuza so ndi mwana wa kuno ate nazaalibwa kumpi wano nazaalibwa Nkozi mu ddwaliro kitange yali musajja mutuuze wawe Kanoni mu Gomba so kuno ndi kwaffe kitalo nnyo baganda bange olwaliro tulina kwogera bigambo bitendereza mukadde waffe naye nze sammanya personally naye namanya ezadde lye ng'oggyeko erinnya Walukaga okula nga tuliwulira mbasambi b'omupiira bwe nakula ate ne tufuuka bamukwano okuba twasinkana mu kisaawe eky'okuyimba naye ate Walukaga yali bwankizo basebo ne bannyamo mwe banabuddu abasabe mwekubireko mu ngalo si kuwangula kitiibi kikopo kyokka naye buddu ebaddenga yankizo yakudda mu kisaawe kyaffe eky'okuyimba eno buddu yatuwanga abasajja ab'enkizo eno buddu gye waava omugenzi Amani Basudde Semakula era mwenna bayimbi bannange abawandiisi bazanyi bakatemba mumanyi enjawulo Basudde gye yalina kyanaku nti generation eyo bwe yagenda tukyalwana okujjuza engatto zaabwe Uganda naddala wano mu Buganda batuwadde nga abayimbi ab'enjawulo njogera bwe ntyo okuba tulina bayimbi bannaffe wano mpulidde essanyu bwe nnengedde mutabani w'omugenzi Christopher Sebadduka twalina abasajja nga Christopher Sebadduka baalinga basomesa nga tekikwetagisa genda mu ssomero kikwetagisa kwetagisa kubanga bakutumye ku dduuka n'owuliza akayimba ka Sebadduka ojja kulwayo okudde waka bwekyo bwe kyali ne ku Basudde bino byali byamagero bye tulina mu ggwanga lyaffe mwandibadde temutumanyi mwandibadde temumanyi singa teyali muzika naye tuze okubagamba bye tuwagamba tuddamu bidde naye tubiyimbyeko ebbanga Walukaga tazeka temumutegedde nti mukulembeze bwensibye okumwa meya muze mumuwuliriza ekyennaku ennyo nti
abayimbi ab'ekikulu ekyo bazze baggwerera nti ki ekyatutuukako baganda bange. Bazze bakwata ku bintu bibiri, ku kutya kwaffe oba ku mululu gwaffe. Ebintu bibiri baba tebakutadde mu kutya, bazanyira ku mululu gwo ne bagamba tujja kuwaayo osirike. Naye singa Ssebaduka yasirika, singa obwongo bwaffe tebwaggulawo. Singa Basudde teyasirika, singa obwongo bwaffe tebwaggulawo. Tuliwo wano kiseera buseera naffe tuteekewo ettofaali lyaffe nga Ssebaduka nga Basudde. Njagala okwebaza muganda wange Waluka tiwateekawo ettofaali eryo. Bino bintu oz'obyogerako. Njagala okasoomoza mwenna abayimbi bannange abali eyo n'abali wano nange. Mulina obusobozi obwo kubanga tumanyi ezo talanta muziina. Ate ne bwe mutya okubatta mujja kufa. Mujja kufa, ekyo temwebuzaabuza, you will die. Ekyenjawulo olina omukisa kati okusalawo ofudde ng'ow'ekitiibwa oba ofudde ng'omutiitiizi. Nze mu nnyumba ya jjajjange oyo ajjati alina ky'osimba Oulanyah walingamu bumoto bwe bakubanga gwolo otudde omubanja oyimiridde gwokola ki. Naye mu nnyumba eya jjajja mwalimu kamoto nga babuwandisa ngalo nga kaliko okufa okutya nsonyi obuzira kitiibwa. Okutya nsonyi obuzira kitiibwa. Okutya nsonyi obuzira kitiibwa. Wano mu Buganda mumanyi kyekitegeeza ekyo basebo ne bannyabo. Obutiitiizi bwo ziribeera nsonyi eziribeera ku ggwe n'abaana bo n'abazzukulu. Ate obuzira tekyetaaga kyamaanyi nnyo. Nelson Mandela yatugamba nti to being brave is not the absence of fear but the ability to rise above that fear. Okubeera omugumu oba omuzira tekitegeeza nti tolina kutya. Ne kitegeeza nti osobodde okuzaalawa okutyako. Mutidde nnyo baganda bange, mutidde nnyo bayimbi bannaffe mwenna. Njagadde nkozesa guno omukisa kuba ndwawo bafuna. Kati ke mbakwatiriza njagadde mbibagambe mugende nga mbibagambye. Basudde yali muyimbi nga mmwe. Ssebaduka yali muyimbi nga mmwe. Ne waffe Gomba twalinayo abayimbi ab'enkizo. Waffe Gomba ye waaba omuzira Pire Lutaaya. Ewaffe Gomba ye waaba omusajja w'amaanyi, ndi musanyufu nti nkyamulabako. Ow'ekitiibwa ennyo Dani Mugula. Twakula tulabagana naye. Muli kyabugagga eri Uganda, ate wano mu Buganda muli kyabugagga nnyo. Ne baba nafuyiza nnyo. Kyamalamu. Amaanyi bwe nalaba omusajja gwe nakula ne Gomba. Gwe tuyita Lord Fred Sebata nga bamuzaala yeggulu ne ngamba oh my God. Kuba tebalaba kitiibwa kye muyina yeffe tukiraba, yemmwe mukiraba baganda bange. Tebagenda kuwa kitiibwa nga weezaalaye. Ate kyebakwagalako baagala credibility eyo, baagala ekyo ekitiibwa ky'olina bamale okisaanyawo, baba tebakyalina kye bakwetaaza. Tuna twagala okuyimba bannaye, nze omu ku bayimbi abayimbiranga esente nnyingi ennyo. Sina nnyingi nnyo kati. Era nsuba nnyo stage. Era abasajja batya nnyo okulaba nga ninye ku stage. Ekirala nkunga wano abantu okugenda kukyala Walukaga, naye manyi tibwetuukawo awo COVID ajja kuddamu. Eyo yensi gye tulimu mbibagamba nga museka naye mbibagamba kuba kyalina omukka ogussa. Tuli wano nga tuziika taata wa muganda waffe, naye omulambo gwa sipiika wa Uganda gukyalemedde mu ddwaliro. Bamutise mu nnyonyi ne bakozesa $1.5 billion kumutwala butwazi mu ddwaliro. Gye bamutwala abasawo ne minisita w'ebyobulamu yategeeza tebamukwatako, tebamujjanjabako. Kati awo nze naawe bamutwala mulamu oba ekyo kinaddibwamu oluvannyuma. Ne tebamukwatako naye omutwala obutwazi tebanatubulira zigenda kumalawo sente nekomukomyawo. Naye nga mu ggwanga muno tufirwa abakyala 20 buli lunaku, si buli mwaka, si buli mwezi, si buli wiiki, naye buli lunaku. Abafa si baganda baabwe, si bannyinaabwe, bannyinammwe. Naye nga tukyayogera ku papa sipiika, nze nasoomozeddwa nnyo ate mu abantu b'e Buganda nammwe kikoze bulungi mbafunye leero nabe kambi bagambe. Nti abantu b'Omwakyoli okutandikira ku kabaka w'Omwakyoli yavuddeyo nga teryerya ntama n'agamba abaana baffe lwaki bafa mu nfa etategerekeka, bafuuse okawolto okyola n'afa.
mumpe tategerekeka. Ne baddako Julius Oketa n'afa mumpe tategerekeka. Ne baddako Paul Okechi n'afa mumpe tategerekeka. Kakati ne Speaker wa Parliament buli mukyoli wa abaayo gwe beeraliikiriramu nti ayinza agosaanidde obukulembeze oyo bamutta mu ngeri etategereka. Bino byabadde bigambo bya Kabaka wa Kyoli. Era ebigambo bino ne bittaanyizibwa kitaawe wa Speaker Jacob Oulanyah nti omwana we baamusebusi. Kati gwanya wakana nti tebaamusebusi. Abappa abantu b'omu Buganda njagala babuuza, mmwe mwali muvuddeyo ddi oba obukulembeze bwammwe bwali buvuddeyo ddi ne boogera ku baana bammwe be batta entakera? Nabadde nsoma ekitabo wiiki ewedde, ekitabo kino baakiwera tekikyalinawo nga kikakasa nti muganda waffe Kayira batamutte. Kutandikira ku Beni Kiwanuka Munabuddu munamwe batamutte. Ne tebyakomawo, tebyakomeeyo lwakubana basekoyama abafa za accident ezitanategerekeka. Juuzi nga n'omwana we w'emyaka 2 azaaliddwa. Basse buli omu ne batandika ne kubakulembeze mu madiini, buli avaayo n'asitula eddoboozi lye n'ayogera ku mazima, afa mu mpeeta tegerekeka. Mukadde wange Supreme Mufti yawummula, nkakasa oze obiwulira nti Sheikh Muzata bamutta busi. Newankubadde tetwawulira ddoboozi livaayo wano mu Buganda nti omwana waffe bamutta, naye abantu bawulijjo bakimanyi. Ba Muhammad Kirumira batemule. Juzi nali njogera ne muganda waffe taata waffe General Katumba Amala, naye bandi bagezaako omutemula. Mukama yazza bibye ne batwala omwana we. Tunaawulira ddi eddoboozi eriva e Buganda nga ligamba lwaki mutta abaana baffe? Tulina kiwulirako ddi ekyo basebo ne bannyabo? Wano muli wammwe tokkiriza nga muntu yenna kunafuya okwatibwa ensonyi okwogera nti oli Muganda. Nze mbagamba nti ndi Muganda ne mbagamba kale nkola kyonkola. Tebasalawo okubeera Muganda, wakwatibwa bukwatibwa mukisa. Naye bafubye nnyo okubakyayisa kitemuli nti otya n'okwogera nti oli Muganda n'abaana bammwe naddala b'obwala ate okwogera nti nze Namakula nze Nantongo. Ekyo bakibataddemu buli wayogera nti ndi Muganda nga bagamba oli musosoze. Nga mmakenyini mmwe mwabaleeta wano Museveni teyalwanira waabwe. Mwafirwa abaana ba Buganda basukka 50,000 okuleeta gavumenti gye mwasuubira nti genda kubeera ya bwenkanya. Bino bakitaffe tebabyogerako, bajjajjaffe tebabyogerako kubanga batya okufa. Njagala okubategeeza nti nze wenzikibwa abaali bekikwatako bamanyiiwo. So tonyinyonnyola ngu obulamu bwo tebulina mugaso kubanga toli free, ate tewali asobola kufuula muddu we okugyako nga omuwadde olukusa basebo ne bannyabo. Bino tubibagamba mu kuziika kubanga we twakuŋŋaanyiza wokka. Tusobole okubagamba bino mubeere nga mubimanyi. Ssebaduka yagambanga muli etugambu ekanzu omusango gwejjeeko ate bibabuli. Tekirina kubeera bwekityo basebo ne bannyabo. Tubagamba bino ebintu ku lw'abaana bammwe n'abazzukulu. Batukuza nga batugamba weno Buganda yaffe twagisikira kuba bajjaji kuba ku bajjajjaffe wano twasikirawo. Njagala tukyuse enjogera olwaleero. Tulekerawo okugamba nti eno ensi twagisikira ku bajjajjaffe. Tutandike okubeera n'enjogera egamba eno ensi twagyewola ku bazzukulu baffe ne ku baana baffe. Era tulina obuvunanyizibwa okubagiza ensi eyo nga nnungi okusinga bwefaanana kati. Eno ensi si yammwe, eno si abaana bammwe. Abaana bammwe bagenda kubeera mu nsi efaanana etya? Mmwe abatuzaala mwali mubadde ku mugwanga ng'ogenda mu ddwaliro nga lirimu eddagala kati eririiwo, abazzukulu bammwe bagenda kubeera batya? Bino mbibagamba n'omutima omunyiikaavu. Tebitunyumira. Tuli basajja bakubi ba miziki. Twandibadde tujja nga twogera bitono nga tuyimbawo kayimba. Naye tubibagamba kubanga bwe twali tusuubira okukola ebyo tebakyabikola. Bino byenjogera abakulembeze b'amaddiini be bandibadde babyogera. Abakulembeze b'ennono be bandibadde babyogera. Tulikendeyo
kusaasira babagoba banange tuwuliziganye omuntu eyeetaaga okuwulira ebintu bino be baganda baffe ate bemugobaganya. kusaasira ne big high bali bagoba kusaasira ne big high bagobeddwa. Badde njogera ku kusoomooza abantu b'omwacholi kwe baatulaze. Badde njogera ku kusoomooza abantu b'omwacholi kwe baatulaze. Abantu b'omwacholi bayongeza eddoboozi eritakankana ne bagamba mulekeraawo okutemula abaana baffe. Abantu b'omwacholi bagambye gavumenti ya Museveni nti mulekeraawo okutta abaana baffe. Twagala okuwulira ekigambo kyekimu okuba wano mu Buganda. Ze bwe bakwata ne olebo zaake ne batusiba emiggo gye baatukubanga abaatukuba batulanga kubeera Baganda. Ekyo buli omu yakimanya. Tetukkiririza mu kusosola mawanga. Tetukkiririza mu kusosola amadiini. Tuli bantu balungi. Naye kino ekibuuzo kirina okuddibwamu. Buli we batemula omuntu waffe bakozesa peke nnyini. Peke nnyini bwe baba tebasindise nabbanja bajja kusindika muyingo. Bwe batasindika muyingo bajja kusindika kusaasira. Bwe batasindika kusaasira bajja kusindika era bwe bajja nga babaleeterayo miliyoni 5, miliyoni 10, miliyoni 2. Abantu b'omu Buganda mwetaddeko price. Museveni ne bwe yatemula abaana bammwe abasukka 1,000 yajja mu kwogera n'agamba buli omu tujja muwaayo miliyoni 2. Tetwagala ssente, twagala baana baffe. Twagala bakule tubalabeko batukulembere. N'abagambe bino bye twogera tetubyagala. Nze njagala nnyo nange mundabe nga njogera mwenya. Naye kati mwenya eki kyekyo kusirimisa amanyolo. Tewali kisesa basebo ne bannyabo. Eyo yensi gye tulimu baganda bange. Tuli ba mukisa taata waffe asobodde okaddiwako. Tetusobola kuwa bukakafu nti ffe tunaakaddiwa. No, tobola buli kye tulina okukola tukikola kati. Tetulina bukakafu. Naye nga lwaki tubeera mu nsi bwetyo? Kubanga tufikwa nakyemalira akozesa mmwe. Akozesa omululu gwammwe oba akozesa okutya kwammwe. Asooka mu bakulu b'eddiini n'abatiisatiisa abamu n'abawa. Nosanga nga abamu baatya abalala baalya. Nadda mu bakulembeze ab'ennono, nadda mu bayimbi, nadda mu mmwe abayimbi, nadda mu mmwe abayimbi. Mu abayimbi muli basomesa baggwanga. Museveni yayingira mu kisaawe ky'okuyimba ayagala kisanyewo okuba tayagala Kyagulanyi mulala ayimuke. Ffe tuli example. Bino ebintu bye mbagamba ate sina lugezi nnyo ng'abamanyi basudde. No, bino bye mbagamba baali babyogeddeko ate tubibagamba kubanga tuli sure n'abaana banaddawo nga tubuddewo nabo bajja bibagamba. Waggulu abategeeza nti gye munaakoma okwekkiriranya temugenda okukoma okufa enfa etali ya kitiibwa. Omugenzi Kirumira yatugamba bw'oyogera ofa ne bw'osirika ofa. Kati nze mbyogedde ate sijja kufa. Banange walukaga tukusaasira. Naye twebaza Katonda titaata gw'omuziise si yakuziise. Tukwaniriza mu kiraabu yaffe. Kaakati tuli nfuuzi. Wako bano bakodomi bange bamesa ati bo babulamu. Naye kati gw'oli fuulu olinga nze. Webale kuba musajja mugumu. Nze nno kimpadde nnyo amaanyi. Kumanya tuzika taata naye ddayo ku kazi kuba tewali kupowa eyo embeera tubadde tunyumyamu wano ne Lord Mayor nga mugamba munnange embeera gye batwekamu. Kati byenfuna lulinga lutalo. Era mu lutalo tewaba kusirika. Twazika wano franka senteza ne tusimbulirawo ne tugenda campaign trail. Ne bakwata mikwano gyange bannange bano bagende mutwe bakireyo bonna ne tusonga busonzi. Taata tumuziike naye osonge busonzi. Oli musajja w'amaanyi nnyo mu ggwanga. Tukwenyumirizaamu webale kusigala ku mazima. Twebaza Ssaabasajja Kabaka okwawula n'akuwa ekitiibwa ekyassa.
ye ssebo twagala penna tweyita bweyisi bassebo oba tutiisa butiisa abantu ne batuyita bassebo naye ssebo gwe kikkakatako gwe ne mukodomi wange esakisimakula tukuyozayoza olwekyo tukwenyumirizaamu ssebo twebaza taata olw'okuzaala n'akukola tukyali mu lutalo bassebo masobola okuleeta omuntu webunayira bwe mutasobola kwekolamu mulimu mmwe ng'abantu b'omubuganda muganda waffe waiswa kyogeddeko twagenda ebusooka nga bagamba fe tuli tiiki tulinze mmwe ne tugenda eggulu ne tugenda Arua ne tugenda wa nga bonna bali tiiki abantu b'e Buganda muyina omulimu bino mbiga ne baana babanzise bajja kubayo Bakyagulanyi nga 10 so mwebereremu bassebo ne bannyabo mwebalenye okutuwuliriza mwebalenye okuzikirako Walukagga era njagala bakunga mumwagire ne byonna byonna byakola bassebo ne bannyabo obubaka obwaffe nga National Unity Platform batuuse nyumizaamu ku makya ne chairman wa district owekitiibwa Walukagga gy'ava chairman wanika n'asindika okusaasira kwe alina emirimu gye tumusindiseko emikulu okusalawo neetuukire ku lwa muganda wange ssebo nkusaasira nnyo Mukama akugumye fena atugumye naye atwongere amagezi atwongere n'obusungu tunyiige nnyo sobole okunyako nakyemalira mwebale nnyo mwebamuze Mukama wange pulezidenti wange adesa bankweyo akapera katono nnyo mbugambo busatu akayimba kano kapere nakalandisa okayimba lw'okubanga era ndi ku nsonga eziruma abantu byonna beyogeddeko ne bansiba ebivulu 2 ne baŋŋaana opikano DPC w'Emityana yagaana okukola emaanyi nagamba oyimbye oluyimba olugenda okujjako gavumenti naye nga luyimba lwajjako ndi gavumenti katiitiizi akayimba kagamba bwe kati omugenyi atakyaluka naye atuuka n'atama bw'atasiibula eno bwadda bannange twagiro omugenyi atabuuka lujja ali omwo yeetala naye banga gwe bangobeka bannange twagiro yajjanga akalenzirenzi kakati akoosekoose tetwawapaala endigi yaffe gye nagasanze gagano ng'alinawo ekitabanijjo tekyamaze obudinkoni mbona kyekiteeseteese kidde mu ngatto ze akayimba kasa Mathias Walukagga mukawulidde bulungi ekyo mukiwulidde bulungi tukugalewo nga Kyagulanyi tojja kuddamu kuyimba negamba kansooke mmaleyamba bagenda kunsiba Mukama wange njagadde nkulopera ebigambo ebyo tweyanziza obugambo bulungi bwotuwadde omwogezi ekimuli taata njakusaba honorable sokusendeteeka ekimuli ekyo olwomaliriza basobozagala tugenda kuzimba negayirige tubeera kakamu naye tukasooka teka ekimuli bannange emmere weeri temuteekere emmere temuteekere emmere egayidde ekimuli mukatwaffe omegakitekako nsaba Father, is in a go winner. Ampuliriza yeno embeera eriwo ssaawa zino. Nsaba tugoberere Father kyatugambye sooke tuddeko ebbali buli omwadde mu kifo kye omuzindaalo ekereziya yeguyina omukulu tebabaddamu kwesa muzindaalo lusobole okugenkola esala maaso bannange tulimu ekereziya begayidde sobo mulekwa
ojja kusaba ojjako wali ekifo kye ngako muzze mu kifo kye sobola okukola mu maaso essaala era tweyanza okwetima kwakuza okwakadde akamu ak'ekkelesiya mukubireko mu ngalo era nensaba mikwano gye Oulanyah ne base Patrick Mujuka mwina okulaba ng'ate asusawa akola Kristo kadde nga bumeka oba nga butaano Honorable Sewungu ndowooza waali awo ojja mukwatirako Honorable Franka ojja mukwatirako mukulu Matiya yeetemye okuzimba Eklezia akadde kamu ojja kumwongererezaako Meya Elias Lukwago Lord Meya oliwo wano ojja mukola ki mwongerezaako awo ne Honorable Franka ofunye kilasimenti wo ate ho wekitiibwa Bobi Wine bw'asomera mu ssooli eriki lyerimu bibira bakulabe nkumanyiiko